Bawa Pastor Manjeri naye avuddeyo ne yeerwanako. Ffe twayawukana dda. Songa te Precious Remmy bimukayidde ku bwino ayikanga amazzi ku musajja yamuproposingidde. Wabale kujja kumirako mukwano, lekawo ka like ko mukwano ka comment ate sharinga. Yeno News Park channel wetukulete amawulire agesigika mukwano agakakasiddwa. Ffe tebatutuuza mu bigambo era amawulire getukuletera mukwano tuba tugekakasa. Wabale kujja kumirako na wasinzi okuba ntino olaba amawulire gaffe, oyinza okuba nga toli mu ggwanga lyettu Uganda, oyinza okuba nga oli mu ggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne bbawo Musumba Irene Manjeri naye avuddeyo ne yeerwanako. Ono agambye bayawukana dda. Era nga kyamwewunyisizza okulaba nti onaddukidde mu mawulire ng'ayagala abantu ab'enjawulo babeere nga bamukwatibwako ekisa. Dr. Atenga Pastor Katongole agambye nti ezimu ku nsonga ezabaawukanya kwe kuba ntino omusumba Manjeri ku kituuti mulala newaka mulala, ekitegeeza nti bw'oba otuuse mu maka gaabwe tosobola kwawula ani musajja ani mukazi. Okitegedde mukwano, eyo y'ensonga emu ku ezo eziyinza okuba nti zaabaawukanya okusinziira ku mwami wa Pastor Manjeri. Ono agambye nti ono era yagezangako nnyo okumutiisatiisa. Nga mutiisatiisa era ayina emmundu nga bwe wamuwulidde Katambi mbwe ayina emmundu eya AK-47 kati wemufunamu obutakkaanya ng'akutiisatiisa mbwe agenda kukutta. Annange onera njogera ku Dr. Katongole era omusumba bawa Manjeri yategezezza nga bwe baamusuzaako ebweru w'ekikomera olw'ensonga nti ono yali ayagala nti bayisaawa 3 abeere ng'atuuse mu maka kati nga tolina kunyumya ate ndudde eno. N'abuuza ekibuuzo nti musajja kyayinza okugumira embeera eno. Nagezaako okulaba nti n'amaka gaffe gabeerawo naye nga ensonga ng'ezo zaanokoddeyo nga tezisobola kuba nti zibasobozesa okubeera bonna. Ono nno okatumukuwe mukwano yabadde ku interview nga bamukyazizza okuba nti avaayo n'ayogera ku nsonga eno. Gwe ne mukyala Nalongo oba Musumba Irene Manjeri ebintu nga bituuse wala kubanga I feel so bad kulya nti omunoonyera kumuta era omwonedde ebiseera kutuuka ku ekyo kikigenda mu maaso. Wero nja kukiriyalingamu katono. Yes. Yali mukyala wange. Yes, yali mukyala wange era ojjukira bulungi nnyo bw'atabaganya. Olwedde nze nali maze okutwala eddaala ez'okwawukana officially. Okay. Divorce. Yeah. Era so what divorcing officially? Na divorcing officially. Yeah. Empapula zirina za kooti? Empapula zirina era zizibisebo. Okay. Osobola oziraba. Twateekayo empapula zaali 2 meka. Zaali 2 2002. Bundi nebeera summarized in 2003 in Syria court cell. So it is official divorce. Why say week biri? Why say myaka ebiri? Myaka ngemeka okuzamba. Myaka mingi kisugadde emyaka nga 18. Nga mwawukanye? Nga twawukanye era jjuga twasinkana twali twayawukana. Yes. Bwe watutabaganya. Nempuliriza. Yes. Nempuliriza ne Katonda. Yes. Nengamba nzaani asobola okukola ki okufuuka chiwachi. Yes. Omuntu eno okuwuliriza desambodi alina okwogera mu bulamu bwe. Wayogera mu bulamu bwange. Nempulira nga ebigambo byoyogedde nange ku myaka gyo ku buweereza bwo ku kalibayo neŋŋondera ekyo. Era nemusisinkana ne twogera era nenzira ye Uganda. Era n'omuleeta ne wano Alabama namulaba. Namuleeta Alabama ne tubeerako naye ennaku nga ziizo. Oluvannyuma ne mbeerako naye akaseera naye ne bituukira ddala nga sikyasobola. Oh my goodness. Nga sikyasobola omukyalo oyo ku kituuti mulala n'awaka mulala. Are you serious? Nali ninga omuddu. Ekyo sikiwa nti waliwo omusajja yenna mu nsi ekyakisobola. Nze bansibirako ebweru ya geeti ng'alagidde omusirikale we okunsibira ebweru ya geeti kubanga nnyingidde leeti. Olina kuyingira ssaawa 2 bwe zisuuka 2 tokkirizibwa kuyingira mu geeti. Are you serious? Omusirikale tajja kukugulyawo nze nasulako ku geeti. Pastor Irene Manjeri ng'akusibira ebweru. Pastor Irene Manjeri
nasula ku gate emirundi egisukira ddala 6 nensharingako n'emikwano gyange ne bagamba ojja kufiira bwereere omubbi ajja kukubira amasasi ku gate kyekikutta kakati oba oweereddwa akakisa n'oyingira ate olwo tojja kuyingira mu nju munda olwo ojja kusula bweru nasulako ebweru emirundi egiwera ddala 14 gyesobola okubala nga nsuzaawo ku mulyango ng'akulanga kujja leeti ng'ovaawa ye oluusi mba nvudde emirimu nina amasomero sina just nti buweereza byokka nina real estate nina amasomero nina farm nina ebintu bingi nina radio programs zeekola ebiseera ebimu bwe mandi Uganda kati sebo oyina kutambulira ku ntole za mukyala bw'oba tokikoze ekyo which means tojja kuyingira ekisembayo ekyansalirawo ddala nekijja kwewaya ekyo neŋŋamba that is enough bw'omugambako akwoleza engeri gyali connected mu state house akwoleza engeri gyagenda okukubira Kayihura by then yali Kayihura IGP era namaze dda n'omukubira era abasirikale batwetoolodde bali bweru yakikomeraawo batwetoole neŋŋamba naye nja kwereetera obuzibu nze olwedde nalina amaka gange nalina ennyumba yange ekisaasi wembeera twasisinkana nalina enju ebukoto nebanga ntono tekyasobola kummala nenzimba enju ennene ekisaasi tugenda okusisinkana nga tetusobola kusula mu nju 2 nensalawo ne moving okukola ki okubeera naye ewe entebe era tembo yatuuka nga nsuza ebweru ekimala negamba kanzira ewange abaganda bagamba akezimbira nenzira ewange era ekakano wendi okuva lwe wattabaganya nze okuva lwe nava ewaayireni manje giri emyaka 14 nga mbeera nzekka nga sigaseeko ziri ez'emabega n'ekyo mbadde nkikola nga sikyogera mu mawulire sikyogera anyway yadde ku church nga muprotectinga era neewuunyiza nnyo bwe nabisomye ntegedde bwompise nekikyo kakati ekirala ekyo abaana bali batya relationship yo n'abaana mwali ofulowinga bulungi n'abaana akuleka ng'ogenda n'abaana wali watya nga sinabakwata ku baana kanzirewo ku kino ekyagirawo ddala byonna nga bwe wawulidde era ne bw'osomye mawulire n'eddoboozi liri ennyini agamba tabeera mu nju mutali AK47 era ogule twayogerangamu ko n'obako ekintu n'obanga agezaako omuwabula ye wayasibuukako mangu alina ekisenge kye mwatereka ebintu era okulaba adduse mangu alinga aggulawo kati nze ataasa obulamu bwange anziruka mangu ayinza okubajjayo AK47 nga bwe yakoze eki nga bwe yayogedde mawulire oba nga bwe yagambye teriyo omusajja yenna asobola kubeera na mukazi afaana bw'atyo nga akusireteninga kujjawo kubanga alina ekisi nze siina basirikale bentambula nabo nemundu simagikookinga nayo yennyini sigikwatangako era ye nga bwe yayogedde yamanya engeri gyadiiringa eyo nga tuvuddeyo era nsonga za mukwano ze tukyalimu Precious Remmy akola ku Spark TV munange bimukayidde ku bwino ayikanga amazzi bwino ayikanga amazzi ku mutimbagano ku mwami ono oba ku bba Raymond eyamuproposingidde mu bantu abatandise okujjayo bwino ye Donzera olunaku olw'eggulo yasiibye atuwa updates ez'enjawulo yafuuse buloga yasiibye atuwa updates ez'enjawulo mu kusooka yataddewo posting agamba nti bambi Remmy don't marry that guy nkalinako bwino kagenda kukutomeza posting nga bw'ogiraba mukwano bw'otyo bw'oba ogisoma nyinza obutasoma buli kimu kuba nti no tukimalayo bw'atyo bwe yamugambye ng'agezaako okumulaga nti omusajja ono si ye mutuufu okuba nti no Precious Remmy asetolinga naye. Abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bamuvuma ku mutimbagano era nga bamulumba ku Facebook ye anaddala team Precious Remmy nga bamugamba nti munne amuleka abantu bakyuka abasajja bakyuka kituufu ayinza okuba nga proposing abawala abawerako naye abantu bakyuka kakati mu post yazzeeko Donizera yabadde alina okuteekayo video okulaga nti byabadde ayogerako bituufu akatambi kano nako katubeere nga tukafuna obeere nti naawe okerabirako.
Olunaku olwaleero twabadde tumanyi nti byawedde era Donzera azeemu n'atiisatiisa. Atiisizza atya agambye nti agenda kubanga ata akatambi. Kakinaakuka agenda kubeera nga akata singa Raymond tavaayo kuba nti nno yeetondera abawala baalumiza. Posti nga bw'ogiraba mukwana agambye nti kano kakinaakuka nkate oba nkaleke. Mwe musalawo ba in-laws obusajja obumpi buswaza akadede kalinga ka baby. Raymond, apologize to the ladies you have played with, otherwise ngenda kata. Ndeetereete bw'atyo nno munnange bw'atiisizza okuba nti nno agenda kuta akatambi. Twogera ku Donzera. Bannange abantu mubaleke beeyagale. Munnange eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba naye katubirinde ffe tumwagaliza ssanyu. Precious Remmy. Songa ate omuyimbi Edirisa Musuza, omuyimbi awaniridde bendera y'eggwanga lyattu Uganda, big talent boss afulumyemu mu ggwanga lyattu Uganda. Ono nno agenzeeko bweru, agenze mu USA. Kola ki? Agenze kukuba muziki. Agenze kukuba muziki bambi Edikenzo tumwagaliza olugendo olulungi. Ye eyali mukyala wa Pastor Bujingo, Teddy Bujingo avuddeyo anayogera ku nsonga za Pastor Manjeri kw'ossa Neba Katongole. Ono agambye nti ensonga ezitabula abafumbo ntono nnyo nga zisobola n'okuggwa singa buli omu abadde awaddeyo ekiseera oba singa buli omu abadde ali willing okuba nti nno obatereeza obufumbo bwabwe. Agambye nti sitaani akola n'amaanyi okulaba nga amaka gasasika nga n'olwekyo abasumba kw'ossa n'abantu ab'enjawulo bandifubye okulaba nga kino tebakiganya kubeerawo. Sitaani ye speed gy'aliko yakuba bufumbo era nkubiriza abafumbo kubanga ebiseera ebisinga akantu kabeera katininya akacyankalanya abafumbo. Okitegeera naye nkubiriza abafumbo nti mutuule mukkakane mujjukire mu ntandikwa gye mwava kubanga tewali kumu ababiri tekuliko yali malayika. Ate mumanye nti sitaani ayigganya obufumbo era yabuleetedde okuba nti busasika si mu lockdown mwokka wabula sitaani kati okumusingi gwalina kati gwatandise gw'okumenya kubanga tayagala famire era amanyi nti bw'anaamenya famire n'abaana bajja kukolaki kulaluka. Era yensonga lwaki mu ntandikwa wambuuza nti abaana bawala ennaku zino lwaki bali bwe bati babuukabuuka tebatereera kubanga sitaani yamenya foundation ey'amaka. Okitegeera bw'amenya ey'amaka abazadde abaana abamu bakuze tebalina na bazadde. Bwe tutambudde olunaku olwaleero mukwano badde mulabi mulungi wekumire ku Newspark Channel tujagenda maaso n'okuleetera amawulire ge tufunawo naye ffe tukuleetera gakakasiddwa mukwano ge tuba tukakasa nti gano tegagenda tuleetera buzibu tuli batiitiizi naye tuwerabira kunyiga ka notification bell akaddaku kakoneko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire.